amawulire ge tulinawo waliwo amawulire agabadde gayitingana nti omukunja atasera yafudde si kituufu okusinziira ku mawulire ge nfunye ku ground omukunja atasera gyali ali mu kitundu kiyitibwa Nkokonjeru omukunja atasera tannafa wabula wetwogerera essaawa yonna agenda kufa ogenda kumbuuza lwaki omukunja atasera alina ekirwadde ekimubala embirizi era Magombe yasimbyeyo ekitooke abasinga bamubise babadde balowooza afudde kubanga lyessa lyaliko eryokubanga asobola okumala mu kkoma ennaku eziwera essatu omukunja atasera abasinga balowooza nti no yalogwa aina ekirwadde ekimubala nti yafubutuseyo amagumba g'omu face amagumba ga wano yakoze omukunja atasera gwe tubadde tumanyi top 10 omusajja omunene alina weight ye nga asobola okwogera n'aboggoka buli omu n'awulira wallahi tasobola kuvaamu wadde essingo ddoboozi asobola okubeerawo n'akulowooza nti afudde wabula tumuteeke mu ssaala zaffe abasinga bagamba nti ddogo sinakindi ayinza okuba yabuuka ettalo omukunja atasera olaba yadduka mu kibuga nave machindi mu state gyabadde awangaaliddemu n'agenda yeewogoma Nkokonjeru bulijjo neebuuza ki ekyamutuukako wabula okusinziira ku save mukunja atasera tasobola na kutambula buno obulwadde omukunja tumusabire essaawa yonna tuyinza okuwulira nti kigozi essaawa yonna kasita owulira emiranga nti omukunja atufuddeko fantastic njiraamu obutwanfe nveewo yanguwa kanfe ŋŋende omusajja konsheniza omuzungu najja mu Uganda navuga amamotoka ag'ebbeeyi ne bagenda mpaka ku mufu ku mulambo gwa Fedda fa abalamu ng'atulese wano mu Makindye n'atuyitako yadde kyamawo okutubongako kanywa obutwanfe kituufu mukunja ensi eno eyagala bafu nange nteeramu obutwa mpaka n'akattirawo nakakutulirawo kobonywa nze natuuse edda mu ggulu bambi omukunja atasera tannaba kubeera ng'afa abali mu kubeera nga bamubika ekituufu kiri nti ali mu critical condition nera embeera gy'alimu yataasulewo taasiibewo nga n'obulwadde obumuluma exactly tebumanyikiddwa abamu bagamba ddogo abamu yabuuka ttalo ate nga eddwaliro lyalimu sigamba mbu ssabo kubanga wotandika ddogo ttalo that means tosobola genda mu ddwaliro linene eriri nnomo ffenna ge tumanyi obulungi that means obeera ogenda musawo kulenga ddagala lya kigaana n'ebisigadde ng'ebyo naye ate kitegeeza nti n'abasawo bali mu kubeera nga bamujjanjaba waliwo obulwadde bwe basuubira nti obumuluma ng'oggyeeko ku ddogo ng'oggyeeko ku ttalo ng'oggyeeko ku ebyo endwadde ez'ekinnansi omukunja atasera mazima ga Katonda okubeera nga abadde abuze n'okubeera nga takyali abadde kale abuze ku naddala ku app gye tumanyi obulungi ya TikTok kumbe musajja wattu ali mu kubeera nga apookya n'ekirwadde omukunja atasera y'omu ku ba bloggers kubanga actually tuyinza omucategorizinga ng'omuyimbi ate nera yali blogger kubanga olugambo yali nga aluweera mu time yennyini nga olaba chicken walugaba naye omukunja atasera buli kimu ekyalinga kijja ekibeerawo naddala mu entertainment industry yafuubanga nnyo okulaba nga akyogerako ate ekyongekwasaganya ku People Power National Unity Platform nayo ng'agiweera ddala ekitiibwa amakulu mu kyo ng'agiweera ddala obudde so omukunja atasera mazima gani nti yeetaaga essaala ntusabire ne Mukama Katonda asobole okubeera ng'amusuusa kubanga y'omu kubadduukiriranga abantu naddala bali abeetaaga obuyambi omukunja atasera yakola ekintu ekizibu ennyo okubeera nga kikolebwa ovanga kukwata ku muntu abantu gwe baali bamanyi nti mulalu n'omugjamu omuntu n'omulinnyisa ennyonyi kintu ekyo kyanjawulo nnyo nera omuntu asuubiramu nakyali kyakwejalabyo oba kyali kiri awo n'akwata ku King Shiba bw'atyo n'amugja mu nsonga zonna ze baali bamumanyiddemu ez'okubeera nti omukyala alinga mulalu n'atuuka okubeera ng'amulinnyisa n'ennyonyi amuyimbisizza n'addamu n'afuna n'olubuto n'azaala mu ngeri eweesa ekitiibwa g'amazima mukunja atasera kyewakola kyali ky'amaanyi nnyo naawe Mukama Katonda yasobodde okubeera ng'akusasulamu obulungi osobole okubeera ng'ossuuka olabe ku bibala by'emirimu gye wakolako tumusabire omukunja atasera asobole okubeera nga assuuka mu kifo ky'okutandika okubeera nga abantu bamubika kibi nnyo kibi ddala ekyali mu kubeera ng'ayitamu n'obulumi bwali mu kubeera ng'ayitamu Mukama Katonda asobole okubeera nga abumusuusa hano ku SMS Media tugenda sigala tukola follow up paka nga tukuleeta updates ku mukunja atasera ne process gyali mu kubeera ng'ayitamu ey'okujjanjabwa amawulire agaakagwawo this is Mukono ku show ya Gravity omutujju endala abantu b'e Mukono thank you
at least ziri ssaawa 3 ez'ekiro naye olaba nti batandise okukola ki batandise okubanga bajja. Omanye ebivulu by'omu kyalo tebibanga byawana e Kampala. Eby'omu kyalo abantu bajja leeti kubanga byo bitambula mpaka ssaawa 9 ssaawa 10 ez'ekiro 11 naye wana e Kampala kesisi eggalawo ssaawa ziba strictly 6. So abantu b'e Mukono bambi temukikola. Mujje muwagire our fellow Ugandan. And so this is what I was for the talk about yesterday. Nembagamba nti Gravity ekibonerezo ekyamuweereddwa kimala. Ebivulu ebigenda mu maaso embeera neeyonooneka. Muntu asobola n'okwetta, muntu asobola ova mu bulamu bw'ensi. Ate bennyini ababadde baseka nojja n'otypinga rest in peace ate nga n'obulumi kubanga. So I wishing you success, Brother Gravity Omutujju. Congratulations Black Panther. Nze nali manyi just mukola mu bukozi mawulire. Kyokka tekisinga okwewunyisa on the same day ate ge mazaalibwago. Happiest birthday Black Panther. Mwagala nnyo kubanga y'omu ku bantu abasooka okujja okukyalira ku King Shiba n'ebiseera ebyo nga Shiba akyafaanana bw'atyo mmwe abataamulabako. Si Tabansuni bakabira nnuwa esinuwa esugulire Tabansuni bakabira nnuwa esinuwa esugulire. Naye mu abaana balina comment oba muzijjawa abaana bakadaama ana comment nze ku video ya Gravity Omutujju ku kivulu kye kino ekibadde Mukono n'agamba mbu you will know why Kenya is not a Kenya. Bana kaneba kenejjo nasuze ntunula. Mawulire gannaku nnyo baganda bange. Nfunye essimu ku makya ga leero wenjogerera kati okuva ewa taata wa Shiba. Mbadde soogerangako naye bukyanga tuba ne Shiba. Nga mukambwe nnyo. Omuvubuka oli muganda wa Shiba simanyi oba ani amuli emabega oba ani amubalira. Agambye taata we nga we navumye taata we ne muyisaamu amaaso mbone mbalangira obunaku mbo bagwe baddalo nga njogera Katonda ampulira n'okutwala buli akatono konna ke nali nfunye ku nsi. Sivumangako taata wa Shiba, sirina kibi kye nali njogedde ku bantu abo. Wabula omuvubuka oyo ateekwa okuba alina abantu abamuli emabega abaseesa mu kintu kino. Naye muba mulaba nga ennyonyi y'enkomerero y'obulamu. Mbadde nsaba okugyawo okuwoggana ennyo kuba mwenza n'okufuna ekirowoozo nti oba kati awo ogende Kato okuyimba basayininzeeyo miliyoni nga 5. Mbadde nsaba obutagenda mu bingi buli omu okunyiga n'okweyogerera ebiwanvu. Mu mutima mulungi munone Shiba oba mundagirire wemba mubasanza. Sagala nnyo bintu. Sagala nnyo ekintu ekyangu tukifuule nnyo ekizibu nnemereko nnyo ng'ate mmwe mulaba mulinayo optioning esinga.